Ebyabateeberezebwa okutta eyali omwogezi wa poliisi mu ggwanga omugenzi Andrew Felix Kaweesi bikyalanda oluvannyuma lw'omuwabi wa gavumenti Lino Anguzo okutegeeza kkooti ya International Crimes Division nti tesaanidde kubata. Lino Anguzo abulidde Omulamuzi Lydia Mugambe nti oluvannyuma lw'okunoonyereza kwabwe n'okwebuuza ku bassentebe b'ebyalo bye baakozesa nga basaba okweyimirira bakizudde nga bano batalina watufu babeera so nga abamu ebyalo ebyogerwako baabivaako dda. My Lord, we found that the applicant does not have permanent residence in the village. The LC1 chairperson indicated that the applicant had lived there some time before, but he had moved away. I think the state is not being fair. These people are not accused of being a vagabond, because a vagabond is the one who must define where he stays. Somebody who clearly is there has no address. These people were picked and they are known. Newankubadde nga Anguzo ategeezezza nti abasiba basatu okuli Abdul Rashid Mbazira, Higeny Ramadhan Noordin ne Yusuf Mugerwa yasobola okukakasa we babeera, asabye omulamuzi aleme kubata ng'agamba nti tebalina ndagamuntu. Abasatu bano kkooti ne bwe yandibadde yakubayimbula tebandizze waka kubanga baggulwako emisango egy'okujingirira endagamuntu n'okukusa abaana. Ono nno omuwaabi wasinzidde n'asaba omulamuzi aleme kubata ku kakalu kubanga tebalina bisaanyizo. It is my submission the applicants do not meet the terms of bail set by this court. And therefore, my Lord, it is my prayer that they do not qualify to be released and should be held in custody. Bannamateeka b'abasibe bawakanyizza okusaba kw'oludda oluwaabi. Abantu bano okuteebwa kitandise okugiva mu ngalo, omulamuzi yabeeyimirira, obukwakirizo bwe yateekawo bwangu nnyo baabutuukiriza, naye gavumenti egenza okulaba nga kigikaluubiridde kati esazeewo kubalemesa kubakwatira mu kkooti. Naye ne wano wenyini we tubadde leero era babakubata ababadde bazze obbakwata era babaddewo. Ono era annyonnyodde ku kyabasibe abaggulwako emisango emirala mu kkooti ez'enjawulo. Gavumenti yo ebadde ekola bya kiguumaaza nti bano abasatu beegambye tebalinaako buzibu, yabasameradde emisango emirala. So ne bwe babatya enkya ne bwe baali batadde leero era babadde tebasobola kudda waka. Abasibe bano kkooti yakkiriza okusaba kwabwe okw'okweyimirirwa wabula ne bateekako akakwakkulizo okuleeta endagamuntu zaabwe n'ebbaluwa z'oku byalo bwe bagenda okubeera nga kkooti ebatadde. Kkooti eyongezaawo okuwa ensala yaayo okutuusa nga 3 omwezi ogw'omusanvu omwaka guno. Yali omwogezi wa poliisi omugenzi Assistant Inspector General of Police Andrew Felix Kaweesi yakuwa amasasi wamu n'omukuumi we ssaako ddereeva we nga 17 omwezi ogwokusatu ogw'omwaka gwa 2017 ekkulambiro mu ggombolola y'e Nakawa. Anet Nakayibaali yabaddeyo ku Delta TV amasukkulumu.